Yesu ly'essuubi lyaffe ery'obulamu obutaggwaawo. Ekyo nno kiri mu Bakolinso ekisooka essula 15 ennyiri 12 okumalako ne Matayo essula 28 olunyiri olusooka okukoma ku 15. Bane mbalamusizza nnyo mu Yesu Kristo, emikisa gyonna mwe gisibuka nga tujaguza emyaka Pasika ey'omwaka guno. Njagala okubaleetera n'okubajjukiza essuubi lyaffe eritanyonyezeka eriri mu kuzuukira kwa Yesu Kristo. Era guno gwe mutwe ogw'omwaka guno, nti okuzuukira kwa Yesu Kristo ly'essuubi lyaffe eri abo abantu ba Katonda eri obulamu obutaggwaawo. Kino Pawulo yakyogerako ng'agamba senga Yesu entaana yamusibira ddala, okubuulira kwaffe kwandibadde kwa bwereere. Naye okuzuukira kwa Yesu kutuwa essuubi eddamu nti wadde yafa, naffe tugenda kufa, naye olw'okuba yazuukira naffe tugenda kuzuukira. Okuzuukira kwa Yesu Kristo si kye kintu ekyabaawo nti ekyo kyakoma, naye kituleetera essuubi erya kaakano n'essuubi ery'omu maaso. N'olwekyo okuzuukira kwa Yesu Kristo kutuleetera essuubi eritaggwaawo. Wano nno njagadde mu kuzuukira kwa Yesu Kristo ate twongere okussa omwoyo ku butonde, kubanga abantu beesuliddeyo gwa naggamba ku butonde: okutema emiti, okusuula obuveera, obutassaayo mwoyo ku butonde. N'olwekyo kino kye kiseera, era Church of Uganda omwezi ogwokusatu gwaweebwayo okujjukira obutonde, okusimba emiti, ate n'okusomesa abantu, okubajjukiza nti bannanga obutonde kikulu nnyo. Tusobole okussaayo omwoyo, okukuuma ebibuga byaffe nga biyonjo, okulabika nti nno mu bubaka bwaffe bwe tubuulira abantu bategeezebwa obulungi bw'okukuuma eggwanga lyaffe nga emiti weegiri era nga eggwanga lyaffe ejjonjo. N'olwekyo twebaza Katonda olw'omulamu ogwo, naye nsaba guleme kukomaawo, tugende mu maaso. Naye abantu n'abantu okutambula nga basuulasuula ebisasiro, ne basuula obuveera mu myala, ebintu ebyo byonna bituleetedde. Era ekibuga kyaffe kakati naddanga enkuba weetonnya kifuukira ddala kibi nnyo nnyo. N'olwekyo buli muntu asseeyo omwoyo olw'obutonde, kubanga kino kya butukuvu ate n'ekikolwa kya mwoyo. Wano nno njagadde ate okubajjukiza, tulina okusoomooza bannaffe ab'e Congo. Entalo ezitatadde, abantu bafuuse nga tebalina we basula. N'olwekyo ekiseera ekiyise bategeeza nti abantu nga emitwalo nga 7 abayingidde ennaku zino enfuuzi, abatalina mwasirizi, abalekeddwawo nga tebalina maka. Kale n'ekintu kino kibi nnyo. Kyenva nsaba bannange, naffe Katonda atuyambe nga bannayuganda tusobole okulaba nga tukola ebintu ebireeta emirembe mu ggwanga, okwewala ebyobufuzi ebyokunywolagana, ebyopolitics, ebyobufuzi ebyekko, okubagana emiggo, obusambatuko. Ebintu ebyo tuteekeddwa okubirwanyisa bireme kubaawo, kubanga bigenda kutuleetera ebizibu ng'ebyo ebiri e Congo oba ebiri mu nsi endala. Newankubadde ng'abantu baba ba bibiina bya njawulo, naye basigale nga baagaana n'okusiŋŋaanamu ekitiibwa. Buli muntu wa mugaso era buli muntu yeetaaga munne. N'olwekyo ebyobufuzi ebyokunywolagana n'okubagana emiggo n'ensambaggere, ebyo si birungi, tubyewale kuba si bya bwa Katonda. Era wano wensabira bannange, Katonda atuyambe nga bannaffe bano abassaayo omwoyo gye bayita gender based violence, okulaba nga amaka gali bulungi, nga waliwo embeera ennungi eri abaana, eri abakyala. Bannaffe abo aba household and community transformation abassaayo omwoyo, tusaba tubawagire, tulabe nga abantu abali mu mbeera ng'eyo bassebwako omwoyo
n'abo abazze nga bavudde mawanga amalala bamaama beetaaga ebyokukozesa emmere yeetaagisa buli kimu kyetaagisa n'olwekyo nsaba buli muntu asseeyo omwoyo ky'osobola okukola okuyamba abantu abali obubi. Waliwo bannaffe wano abantunuulidde wano ababuulizi b'enjiri abazi kamera zino n'amawulire. Ennaku zino bayogedde nnyo ku kigambo ekikwatagana ku nguzi n'obulyake. Era waliwo abantu bangi abafuna omudidi gw'ensimbi ng'oluusi tegumanyiddwa na gye gugenda, ate ng'eriyo abantu abavaabira ne baleka abalala nga beerya nkuta. Kale ekintu ekyo kibi nnyo okuba nti oli avaabira n'alya ng'ate eriyo eyeerya enkuta nga tamanyi na kyakukola. N'olwekyo ekintu ekyo kisoomooza kubanga ate waliwo amalwaliro nga temuli ddagala, ne wabaawo amasomero nga gakutte mu mbinabina. Amasomero nga gakutte mu mbinabina nga gagenda kugwa. Waliwo n'amalanga enguudo nga wozitambuliramu obanga ayingira entaana eya Walumbe. Kale nno bannaffe nsaba Katonda ayambe wabeewo okulwanyisa enguzi n'obulyake, ssente zisobole okukola ebintu ebigasa. Nsaba Katonda atuyambe tusobole okussa omwoyo ku nsonga eyo. Waliwo ebintu ebikulu bye twetaaga okussaako omwoyo ng'ekkanisa. Twataddewo enteekateeka namutaayiika eneesobozesa ekkanisa ya Uganda okugenda mu maaso, era enteeka eyo yakolebwa ejja kuva mu mwaka 2026.23. Era twebaza nnyo Professor Augustus Nwagaba, Deputy Governor Bank of Uganda, yali omugenyi omukulu ku nsonga eyo, ne Dr. Julian Bajendera yatuyamba okufuna enteekateeka eyo namutaayiika eneetuyamba okuyimirirawo. Ennaku zino tubaddewo ate ne bannaffe aba Save the Mother abaliwo okulaba nga abakyala tebafiira mu ssanya. Era ekintu ekyo kyabadde kirungi nnyo emukono eyo, nga twongera okukubiriza buli kyonna ekisoboka kikolebwe okuyamba abakyala obutafa nga bazaala, okuteekawo embeera esobozesa abakyala. Omukazi teyandifudde ng'azaala, ate era n'abaana okufa nga bato. Ekintu ekyo si kirungi, kirwanyisibwe nga wateekebwawo amalwaliro okuyamba abakyala okuba ne baddukira, nga wateekebwawo engeri zonna eziyamba abakyala okufuna obujjanjabi, ate n'oluvannyuma nga bamaze okuzaala engeri gye balabirirwamu. Ate waliwo n'engeri endala tukisanze ng'abantu baffe bangi tebasobola kufuna ssente za bujjanjabi. Wano ensabira gavumenti eteekewo insurance, kye bayita National Health Insurance, abantu basobole okuba nga basobola okufuna engeri gye bajjanjabibwamu ng'amawanga amalala gonna. Kubanga abantu abamu naffe tujja ne tukulembera service ez'okuziika. Katonda ayinza byonna ayagadde olw'ekisa kye okutwala ewaabwe Oluganda, naye ng'ekyamazima bandibadde bakyasobola okubeerawo naye bafudde lwa butaba na bujjanjabi. N'olwekyo ekintu kino kisibweko omwoyo. Naye ng'ekkanisa twebaza ya Church of Uganda, waliwo bannaffe ab'ekibiina ekiyitibwa Kido abavuddeyo okuba nti bateekawo insurance okuyamba abaweereza mu kkanisa. Nsaba abakristaayo n'abaweereza mwenna muyingire mu insurance eyo, era beetaaga okumanya ebisingawo mujje mu ofiisi okusobola okubawa okubaluŋŋamya ku ky'okukola. Waliwo ekintu ekirala kye twetaaga okussaako omwoyo, kwe kulaba nti abantu bagemebwa abaana. Era wano ne twebaliza abaleese eddagala erigema omusujja gw'ensiri. Nsaba abasawo basobole okutuyamba n'okusomesa abantu bagwemu okutya bayinza ga bano tebaleeta kakodyo kakutta abaana baffe. N'olwekyo baweewo okusomesa, ate n'abakristaayo n'abantu ba Katonda nga mumaze okutegeera obulungi ensoma, mutwale abaana bagemebwe tulyoke tusobole okuwonya omusujja gwe. Si ekyo kyokka naye n'ebirala
nga mulalama nga olukusense nga akafuba n'ebintu ebirala byonna tubirwanyise. Era wano wensaba Katonda atuyambe buli muntu yenna okussaayo omwoyo ku nsonga ezo. Njagala akaseera kana okutwala okulamusa eri omukulembeze w'eggwanga ne maama ate era ne bammemba wa Parliament ne Siga Eddamuzi n'abakulembeze bonna ku mitendera gyonna. Buli muntu yenna alina obukulembeze mulamusizza. Era wano ntuuse okulamusa eri abalabirizi ne bamaama abawawule ababuulizi abantu ba Katonda bonna. Namusa omulabirizi akyali omupya Bishop Gaston Sereko owa West Buganda e Masaka ate era ne Reverend Joshua Kugonza yalondeddwa ng'omulabirizi w'okusatu e Masindi Kitala anaateekebwawo nga 3 omwezi ogw'omunaana. Mbaagaliza wiiki eno ennungi ate era n'okulamusa okw'enjawulo eri abooluganda ab'ekereziya erubaga n'awalawo n'abakatuliki ate n'abooluganda aba-Ecclesia aba-Orthodox era n'abapentekonte n'abalabo n'ambalamusi n'abantu ba Katonda. Ate era nsaba Katonda abawaniire mwenna ate era Mukama abateekerewo ekisa ekyenjawulo abakulembeze bonna ate sayo kyokka ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ne maama n'Abagereka ne Katikkiro n'Obuganda bonna n'abakulembeze ab'ensikirano bonna mu Uganda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo